okusaba obutuuze mu buddaaki kitegeeza empapula ze bagenda kubeera nga bakola ki nga bazisazaamu. Kati omwami ono yazze bakola okwanjula ne mukyala we, wabula bannamawulire ne beeyiwa bangi ku mukolo ogwo. Bagezezzaako okulwana ennyo bannamawulire baleme kubeera ku mukolo guno. Ekintu kyagaanye. Ekintu bwe kigaana, kati ye Saamu kye yakoze Ssekajigo n'agamba mukyala we nti omanyi saagala kufiirwa bubudamu bwampeereddwa. Kati weteekewo ekifaananyi. Tuteekewo ekifaananyi kasitanzi okimanyi wendi. Oyanjule ekifaananyi tumale tukole embaga e Nairobi. Kati ebibuuzo biri bwe biti ebiriwo. Saamu yakozesezza mpapula ki era mannya ki era passport ki oba kale empapula ki kale ziyayitiddeko ku airport okuva mu Budaaki okujja mu Uganda bwe babanga yatidde okusazaamu empapula ze. Yabaffe embaga egenda okubeera Nairobi yo agenda kukozesa mpapula ki era okuddayo oba okola ki okuddayo e Budaaki. Alaba nange. So kakati nze ebintu mbitunuulira ng'omusajja omukulu eyeebuzibwako ensonga. Osanga omusajja yabadde bize n'alemu okujja. Abantu babikola bulijjo, abakyala babikola bulijjo. Omwami ng'ali Bulaaya, omukyala ali eno, ne bajja ne bakola okwanjula kwabeera nga baleese ebifaananyi nga bulijjo bwe mbadde mbalaba. Bera yakikolako, Bera naye yayanjula kifaananyi wadde nga putunawo ne bbaawe era still tetutamanyiddwa naye nga naye mu kwanjula yayanjula kifaananyi n'abakyala abalaawo. Naye lwaki obeera opapirira okwanjula ekifaananyi? Kyogamba tosobola kugumiikirizaako omusajja oyo n'asetolinga. Kuba kyanjulisa ekifaananyi kitegeeza omusajja tasobola kujja eno, either abeera busy for you as a woman. Lwaki togumiikirizaako than okubeera ng'okola ebintu ebigenda okuswaza? Abaffe Saamu bw'abanga yabadde ng'atidde bannamawulire nga nze ndaba abadde nga ndaba ku mukolo gwa Rema beeliminatinga bannamawulire abasinga ne babeera nga abayingirayo baali bansonga. Awo nno waliwo okwetereeza okulina okubaawo Juli Angume. Angume yali ejjako kati ye Juli Semugga bawe yani ye Juli Ssekajigo. Ye Juli Ssekajigo. Anyway, bali kwera mpozi nga musubscribinga bye bibuuzo nno abantu bye beebuuza omusajja yafulumira ku mpapula ki era akomeddewo ku mpapula ki kale tukitwala okufuluma ku kibeera kyangu asobola okuyitayo Nairobi n'agenda nga kubapanya n'agala n'atuuka eri ne bamukwasa empapula ze n'asaba asayiramu bamala omukwasa obuddamu ate mu kukoma we najjidde ku mpapula ki kubajjukira abantu abo babeera bamonitalinga movements zaabwe balabe omuntu ono mulimba ali atya kituufu ddala twamuwasayiramu naye nga kyali kyekyo oba kitegeera. So kati oluusi bannayuganda balemu ku magezi. BOCAT TV mwe bali kubeera mpozi nga musubscribinga temuvaawo.